n'osanga nga ebigambo ebifubutuka mu bagamba kale kitaawe muntu mulamu ali bwati naye tunuulira abaana be yakola atya abaana be yazaala. So naffe tufube okubeera nga tweddaabulula kitaawo oba maama wo bw'abeera nga muntu ku kyalo amanyikiddwa ng'alina erinnya, naffe tufube okubeera nga erinnya eryo tuli maintaininga erinnya lya family, oba oliawo lisobola okubeera nga libaako erituyamba awamu oba ewalala. Ensonga esembayo tugende mu musomo gwaffe. Buli muvubuka yenna alina omwana gwe yazaala nga wamuzaala ebbali obanga olina omukyala gwe wazaalamu omwana, take your responsibility olabirira omwana oyo. Lwaki nkyogedde? Olwaleero waliwo ka clip akatambula ku social media ak'omukyala eyaddidde omwana ow'obuwala oba mwakalabyeko simanyi, bamuyita Rabiba Namatovu, n'amugamba nkuleeteddeyo kapooko kalye, oba mwakalabyeko simanyi, n'agamba nti kapooko kalye. Kitaawo bw'aliba ayagadde n'akomawo n'akuzaayo mu Busiraamu n'atuukiriza n'ekyokukulabirira, ojja kukola otya? Kwegamba embeera omukyalo ono mwe yayogeredde statement eno kiraga nti yabadde alina ekiruyi ku mutima. Omusajja ono kye yabadde tatuukiriza, we yatuukidde okubeera nti akwata kamera omukyalo ono amuteeke, omwana ono amuteekemu ne batoobe abalala basatu, kiba kitegeeza nti bulumi n'obukyayi bw'alina eri omusajja okubeera nti talabiridde baana bakola atya bazaala. Nkola yaffe fe abeeyita abatabuliiki abasalafu n'abalala abatufaanagana, oba oliawo n'abatali ekyo ffe kye tuli abafudde omuze ogw'okubeera nti bazaala mu baana b'abandi, abaana ne babasuulaawo ne batambula ne bagenda. That's why yensonga lwaki olwali tulaba basingle mothers nga bangi nga they are hustling for their children, balwana batakaba n'okulaba nti abaana bano bababeezaawo. Ye kyafaako kiki? Anti Kurani ffe yatuta. Bw'owulira nga tofunye mirembe woono ng'owasa omuki ng'owasa omulala, Kurani neekuggyako obuvunaanyizibwa bw'abaana bano. Mba sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti alwaladu lilfirashi, omwana wa nannyini buliri. Wogwe omusajja newankubadde abakyala sometimes batera okubeera nga babeetuuma, naye ebbanga lyonna omwana asigala wo. Bw'oba olina mutabani wo nga bw'atyo ye bw'akola, bw'oba olina mukwano gwo nga ye bw'atyo bw'akola, ng'azaalanga byana byambaata, bw'amala okuzaala ye n'asuulaawo, mukyala yaalabirire, mugambe nti obwo bwakola si Busiraamu era buvumaganyisizza Obusiraamu ma'al asafu shadid. Akabi akasinga okubeera nga kaakabenje, tufuna abakyala nga si Basiraamu ne tubasiramula ne tubazaalamu abaana, bwe tuwulira nga tubakooye ate ne tubalekera abaana abo. So tuddeyo tulongoose omusingi gw'Obusiraamu, society y'Obusiraamu ebeerenga erabika bulungi, tuleme kubeera nga tuli ekyo ekivumaganyizibwa eri abantu betuwangaaliramu. Omusomo gwaffe gwe bampadde kusomesa ku nnamula y'Obusiraamu ku kusiiba. Ennamula y'Obusiraamu, ahkaamu siyam, ennamula y'Obusiraamu oba ennamula mu kusiiba. Okusiiba kulamula kutya? Point number 1, hukumu siyam. Okusiiba kulamulwa kutya? Point number 2, ahkaamun mutaalliqatu bisiyam, amateeka agatuukagana n'ennamula y'okusiiba. Ezo points bbiri nkakasa tuyinza n'obutazimalaako okusinziira nga obudde obwampeereddwa. I'lam alhamdulillahi rabbil alamin, tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu ge yeetenda nago agataliimu bukendeevu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin, n'okusaasira n'emirembe bidde eri eyo ow'ekitiibwa eri ebitonde n'ababaka bonna okutwaliza awamu Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in n'ab'ennyumba ye ne basahaba be abamuyambako okubeera nga batuusa obusiraamu olwaliro bwe tuli. I'lam, tukitegeera ab'ebitiibwa abaami n'abakyala, as-sawm okusiiba kwe twogerako rukunun min arkanil islam, rukunun min arkanil islam, mpaji mu mpaji z'obusiraamu ettaano. As-siyam okusiiba, rukunun mpaji min arkanil islam al-khamsa, empaji z'obusiraamu ettaano. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba buniya al-islamu ala khams, obusiraamu buno bwazimbibwa ku mpaji ttaano. Empaji esooka shahadatun an la ilaha illa Allah, kwe kukkiriza n'oyatula n'olulimi lwo tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okujjako Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, era ne Muhammadi mudduwe ate era mubaka we. Arrukunu thani, empaji ey'okubiri iqaamu ssalah, okuyimirizaawo essala. Tayina kisiibo oyo yenna asiiba nga mwana wattu tasaala. Abamanyi b'obusiraamu baabuuzibwa ma hukumu man saama, kiramula kitya ku muntu asiiba naye nga walam yusalli, nga tasaala. Bagamba nti okusiiba kwoyo fasiyamuhu batil, okusiiba kwe kubeera kufu. Lwaki? Besembesa hadithi egamba awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama, ekintu Allah kyagenda okusooka okutubalako nakyo ku lunaku lw'enkomerero, yagamba nti as-sala. Allah agenda sooka tubalako as-sala. Essala bw'enaasangibwa mu bitabo by'omwami oba omukyala nga gyeri, yagamba nti qubilat wasailu amaluka, n'emirimu gye egisigadde Allah agenda gikkiriza. Yagamba nti bw'onaasangibwa nga mu bitabo byo toyinaayo swala, yagamba nti ruddat, emirimu gyo gigenda kuddizibwa, wasailu amaluka, na byonna bye wakola Allah agenda kubeera nga abikuddiza. Kiba kitegeeza ti buli musiibi yenna ateekeddwa okwetunuulira nga mwana wattu ali mu abo abakola batya? Abasaala. Empaji ey'okusatu itaa'u zaka, okutoola zaka. Tuukhadhu min al-aghniya, eyo nno mwana wattu ejjibwa ku bagagga, wa turaddu ila al-fuqara, nebeera ng'eweebwa abanaku oba abaavu. Empaji ey'okuna gye tuliko sawmu Ramadan, kwe kusiiba omwezi ogwaki? Kwe kusiiba omwezi ogwa Ramadan gwe twakatambulako ennaku ezitakka wansi wa 17. Olwaliro tutwala lwa 18. Lwaki tetunnalubala? Kubanga tetunnabaddugusa. Bwe tunaamala okulutuusa ku swalatul magharibi, olwo nno nga tugamba nti kati twakasiiba mmeka? Twakasiiba 18. Ne kibeera nga kyetwogerako mpaji mu mpaji z'obusiraamu emmeka? Mwana wattu 5, esembayo nga hijjul baitillahi man istataa ilayhi sabila. Empaji eyo ey'okuna, waqad farada Allahu ala almuslimuna au ala almuslimina sawmu shahr Ramadan. Empaji eno Allah yagiraalika ku basiraamu bokka okubeera nga basiiba omwezi ogwa Ramadan. Empaji eno gye twogerako Allah yagiraalika ku basiraamu bokka okubeera nga be bateekeddwa okukola ki? Kubeera nga be bateekeddwa okubeera nga bagisiiba. Allah kyava atutegeeza mu Qur'ani, Suratul Baqara aya 183, Allah n'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abayisiraamu, kutiba alaykumus siyam, mulaalikibwako okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa kwaba abaatusookawo, la'allakum tattaqun, oba olyawo munaabeera mu baddu abatyani? Abatya Allah tabaraka wa ta'ala. Nebeera nga pointi yange namba 2 kwe kubeera nga okusiiba kuno kwe tusiiba okw'omwezi ogwa Ramadan, wakitiibwa Allah yakulaalika kubaki? Ku basiraamu. Lwaki kino nkyogedde? Ebisiiba ebikulembedde, waliwo abantu be bandaze nga si basiraamu nga babisiiba. Omu kubo Allah hadahu lil Islam,
Allah yamulungamya eri obusiraamu naye nga yali yakasiba ebisibo bibiri. Bwe namubuuza ne mugamba lwaki osiiba, yagamba nti nze kinnyumira okubeera nga nsiiba ekisiibo ky'abasiraamu kabula al-Islam nga tannaba kusiramu. N'agamba nti mulimu emigaso mingi bwe mbeera nga nsiibye egidda gye ndi. Ekyo ne kinjoleka nti mulimu abatali basiraamu abasiiba omwezi ogwaki, abasiiba omwezi guno ogwa Ramadhan. N'okusiiba kwabwe kwe babeera batakabanye, mwana wattu okusiiba kuno Allah yakulaalika ku basiraamu ku lw'obujulizi bwe tulabye. Okusiiba kuno point number 3, omuntu buli lwasiiba empeera y'omusiibi Allah yagyesigaliza. Empeera y'omusiibi Allah subhanahu wa ta'ala yagyesigaliza. Teri yayinza kugamba nti okuva lwe natandikanga lumu Ramadhan nga nakasiiba ennaku 17 bwe mbalamu ne kaliculeeta kati nyinza okubeera nga ne mu triliyoni za mpeera. Oyo taliyo. Kyova olabanga mu hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu agamba nti Annabi sallallahu alayhi wa sallam mbasala wa Allah kusasa n'emirembe bibeere ku ye yagamba kullu amalu ibni adama la, buli mulimu omwana Adamu gwokola omanye empeera z'ofuna okuviira ddala ku mpeera 10 Allah akukubisizaamu paka ku 7 Allah agenda kukubisizaamu okusinziira ku ekyo ky'obeera okoze. N'agamba nti illa sawm, okujjako okusiiba, fa innahu li, okusiiba kwange nze Allah nze yakwesigaliza, wa ana ajizi bi, nze ngenda okusasula omuki, nze ngenda okusasula omusiibi ono. Si buli yasiibye nti agenda kufuna empeera y'okusiiba la. Ku lw'ebigambo bya sallallahu alaihi wasallam bye yagamba nti rubba saim, yandibeera omusiibi mu bamu okuba tugoberedde mu kusiiba nga hadduhu min as-siyam, ng'omugabo gwagenda okufuna mu kusiiba yagamba nti al-atashi wal-ju'i, ng'agenda kufunamu njala naki, njala na nnyonta. Kiba kitegeeza nti okusinziira ku biri eri Allah okubeera nti yeesigaliza okusiiba nga kukwe, ayina bye yalaba ebyaviirako okusiiba kwono okubeera nga kufu. Newakubadde ffe abalabi twamulaba ng'asiiba nani, ng'asiiba naffe, naye Allah subhanahu wa ta'ala yalaba ng'omuntu ono mwana wattu atakabanira bwerere. Nga musiibi kyamenyekera obwerere ye mwami oba omukyala nga kukusiiba ke waraa dhalika emabeka waako akusiibira ku mbeera ey'okugatta ku Allah. Olaba mubaka sallallahu alaihi wasallam Allah we yamugamba nti la in ashrakta Muhammad oba kungattako la yahbatanna amaluka, emirimu gyonna ndigikoze ntya, nandigisazizaamu, wala takunanna min alkhasirin, wandibadde mu baddu abagenda okufaafaagana ku lunaku lw'enkomerero. Bw'abeera nga akigambye oyo asinga ebitonde byonna, ate butya nze Kaamaadi, ate butya ggwe Hafsa, ate butya ggwe. Omuntu olwaliro ojja kumusanga ng'akola byakola ng'akugamba nti nze sibikola lwakwagala, naye naawe embeera okola otya? Embeera mwana wattu ogiraba. Yenna yasiibidde ng'azimbidde okusiiba kwe ng'akusiibidde ku mbeera ey'okugatta ku Allah, mwana wattu akimanyi nti ayinza okubeeramu abo abamenyekera buki, abamenyekera obwerere. Buli wozimba ennyumba ng'omusingi gwayo mufu, batekinisian oba abantu abakola ku by'okuzimba, omusingi buli we gubeera omufu, kiba kitegeeza nti ennyumba eno buli weenayambuka waggulu buli anaagiyitaka jagamba nti omusingi gw'ennyumba eyo mufu. Wakadhalika na buli yenna azimbidde okusiiba ku mbeera etali entuufu, mwana wattu omusingi gubeera mufu. Ne kibeera nga point number 3, empeera y'omusiibi kyetwagadde mu hadithi eyo, okiba Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga akola atya, yabeera nga mwana wattu agyesigaliza. Okusiiba kye ki? Bino byonna mbyogera tuzimba musingi tutuuke ku nnamula y'obusiraamu ku kusiiba. Tetuyinza kutandikira waggulu ku faru ku matabi nga tetutandikidde ku asulu ya kintu. Oba ntegerekesa ab'ebitiibwa, okusiiba kye ki? Okusiiba kulina ennamula yaako mu lulimi lughatan, mu lulimi wastilahan ne sharu'an ne mu mateeka. Okusiiba kyeki lughatan, okusiiba kitegeeza mutlaq, kyeyawulidde al imsak,
lughatan mu lulimi okusiiba kitegeeza okweziyizaako. Tegerekese, okusiiba mu lulimi kitegeeza okweziyizaako. Okweziyizaako ki? Ekintu kyonna. Obujulizi ku nsonga eyo ojja genda mu suratu Maryam aya ya 26. Maryam binti Imran pozi yazaalani wangi olwaleero afuuse ensonga. Abajaguzi olunaku lwaleero bagamba nti akoze atya? Azuukidde. Oyo afuuse ensonga okubeera nti olwaleero bagamba nti azuukidde, ng'ate Kurani eyaffe etugamba nti wama kataluhu, tebamuttangako. Nga ku lunaku lw'okutaano lwe bagamba nti batambuza kkubo lya musaalaba, wama salabuuhu, tebamuteekangako ku musaalaba kubeera nti bamubamba, walakin shubbiha lahu, bamwefaanaanyiriza bwefaanaanyiriza. Aliriddawa barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah yamusitula n'amutwala gyali mu ggulu, gyali hayyun mulamu. Min alamatu sa'atul kubra, mu bumu ku bubonero bw'ekiyama obunene, agenda kukomawo ku nsi. Ateekeddwa okubeera ng'azaala, ateekeddwa okukomba ku kufa. Ayina by'agenda okukola bye saagala kubeera nga nnyingiramu. Kati Maryam binti Imran azaala Isa buni Maryam, suratu Maryam aya ya 26. Twagala kufunamu makulu ga kweziyizaako mu mbeera yonna. Maryamu amala okweyawula ku bantu be, agenze gy'agenze. Bw'amala okugendayo, Jibuliru emusanzeeyo ku lw'ebiragiro by'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, emugambye byemugambye, afunye olubuto, azadde omwana. Oluvannyuma lw'okumuzaala aweereddwa ekiragiro ky'okuddayo eri abantu be, kubanga ono gwazadde nnabbi. Omuntu eyava ewaka nga talina mwana, n'amala ebbanga ly'amaze nga tebamulabako, bw'akomawo n'omwana nga ggwe taata otwala obuvunaanyizibwa n'omugamba nti abaana abo baani, oba omwana oyo waani? Wava wano nga toyina mwana, ne gy'obadde tubadde tetukola tutya? Tubadde tetumanyiiyo. Kati olw'okutya Maryamu bigambo ki byagenda okuddamu abantu bano, Allah yamugamba nti bw'otuuka gye bali tobaako kigambo ky'obanyega, wabula bagambe bino wammanga. Ebiri mu aya eyo gye njagala eya 26. Yabagamba nti bw'otuuka gye bali bagambe nti inni nadhartu lirrahmani sawma, neeyamye eri Mukama Katonda olusiiba. Abakukomaawo kiba kitegeeza nti yeetema naziri ew'Omukama Katonda Allah, nti yeta agenda kusiiba. Oba lwa kusiiba kwa nnaku mmeka tekumanyikiddwa, naye okusiiba kuno kwe yeeyama mu maaso g'Oweekitiibwa Allah yagamba nti falan ukallima alyawma insiya, olwaleero siina muntu yenna gwe ngenda kwogera naye. Kati eyo hukumu abamanyi b'Obusiraamu ne babeera nga baagijjamu nti ekigambo al imsak, okweziyizaako, wasukutan, n'olusirika Maryamu lwe yayolesa anil kalaamu ku bigambo, mu Luwarabu kibalibwa nti yali yeerambiseeko okubeera nti mwana wattu asiibye. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Ne kibeera ng'omuntu asobola okweziyizaako ebigambo n'okubeera nga asirise. N'Abaganda ndowooza we bajja eŋŋombe egamba nti asirise takola atya? Asirise teyejjusa. Osobola ogamba mukyalawo nti newankubadde oyomba naye nze ndi mu lusiiba. Lusiiba ki? Ndi mu lusiiba lwa bigambo. Mu lulimi obeera muki? Obeera mutuufu. Mu mateeka shar'an, mu mateeka g'Obusiraamu, okusiiba kyeki? Tuyinza okubeera nga ffenna abali wano buli omu alina definition yiye ekwatagana n'okusiiba. Mu mateeka shar'an, al imsak kwe kweziyizaako al muslim kw'omusiraamu. Okusiiba mu mateeka kitegeeza nti kwe kweziyizaako kwa buli musiraamu yenna. Imsaakul muslim, kwe kweziyizaako kw'omusiraamu. Ekyo kimu. Albaligha, akuze. Albaligha akoze atya? Akuze. Al-aqil, ategeera. An jami'il muftirati,
ku byonna ebiyinza okumuviirako okubeera ng'asiibulukuka. Musiraamu twakirabye albaligha akoze atya? Akuze. Lwaki bagambye akuze? Bano abaana abato newankubadde basiiba, okusiiba si kwa bwatteeka gye bali. Abamanyi b'obusiraamu abasinga baleeta hadithi abaana bwe tuteekeddwa okubalagira okusiiba nga bawezezza emyaka 7 ku lwa hadithi y'esswala gye bateekawo awo. Murru abunaakum bissala wa hum abunaau 7. Mulagire abaana bammwe okusaala esswala nga bawezezza emyaka emeka? Myaka 7. N'atugamba nti wadribu alaiha bi10, mukwate ku kaggo mu bakube nga bawezezza emyaka emeka? Emyaka 10. Ku myaka egyo 10 n'atugamba sallallahu alaihi wasallama tubaawuleko ne mu bisulo. Kiba kitegeeza nti obwongo bw'omwana ono bukuze. Omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala tuteekeddwa okubaawula mu byensula. Eyo si gye mbadde njagala. Bagambye nti albaligha akuze kubanga akakatibbwako Allah okusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala yakulaalika kubaddu abakuze. Shahru Ramadan ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Point number 2, al-aqil ategeera. Lwaki agambye ategeera? Rufi'a al-qalam an 3, ekalamu yastopingibwa ku bantu 3. Mubo mulimu as-sabiyyu hatta yablugha, omwana omuto paka lwakula. Wa anil majnuni hatta yafi'a, n'omulalu paka lwategeera. Wa anin naimu hatta yastayqidha, n'omuntu eyeebase paka lwakola atya? Lwagolokoka. Bw'otabeera n'omuntu ewaka nga wayaziza agatta n'amala olunaku lulamba nga tannabasaba kyakulya n'okungiza n'ogamba nti kino ekisiibo nno mwana wattu kikulu, olaba ne gundi tannatusaba kyakulya naye yasiibye. Nedda. Okusiiba kwoyo oba okumala kwoyo olunaku nga talidde tetumubalaako nti asiibye. Lwaki? Okusiiba kulamulwa ku muntu akola atya? Mwana wattu ategeera. Nga yeeziizaako ki? An jami'il muftirat, ku byonna ebiyinza okubeera nga bimusiibulula. Min turu'il fajr, okuva emmambya lwesala, ila as-sadiqa, ey'amazima. Kuba emmambya zirimu 2. As-sadiqa ey'amazima eyetukubiriza nti salatu subuhi etuuse, ila ghurubi shamsi, okutuusa enjuba lwenaakuleetya lwenaagwa. Yagamba nti maqurunan, ng'omuntu agoberezaako agiraanisaako binniya min al-layl, n'okumalirira mu budde obwaki. Tuvulabanga basajja bakulu abali wano buli kiro bayina ennuyiririra gye banuyiririra mu kusiiba. Egamba etya? Nawaitu sawumu ghadin fi an adai min yawmin hadhihi shahru hadhihi paka nga gye kugenda okukwali kunuyirira. Bajjajjaffe kwe baalakkanangamu bakitaffe, toleese nniya tonuyiridde gwe nkya tojja kusiiba. Mukulidde ku mulembe mulungi, ebyo musanze bigenda bikola bitya? Bigenda biggwaawo ku lwa hadithi mwana wattu gye tumanyi obulungi n'ebigambo ebijja bitugambizibwa. Kati omuntu mbaka yatugamba nti man lam yubayitu nniya, omuntu yenna atazza bujja kumalirira kwe ku kusiiba kwe, fala siyama laha, talina kuki? Talina kusiiba. Kyova olabanga okumalirira kuno osobola okuleeta ku salatul magharibi, oba osobola okubeera nga okuleetera kuki? Okuleeta kuddaaku. Ebiri awo biwanvu si byenjagala. Oteekeddwa ogoberezaako okubeera nga omalirira bisharutin, n'obulombolombo mwana wattu obweyawulidde. Hukumu sawm, rubbul mawdu', hukumu madha? Hukumu as-sawm. Okusiiba kulamulwa kutya mu Busiraamu? Hukumu sawm, okusiiba. Naam, buweddeyo. Hukumu sawm, okusiiba kulamulwa kutya mu Busiraamu? Kyenjagadde as-sawmu Ramadan, okusiiba Ramadani, kamise mufunzi, okusiiba Ramadani fardu aynun ala kulli muslimin, kwa bwatteeka eri buli musiraamu yenna. Okusiiba Ramadan
kwa bwatteeka waliwo okusiibanga kwa bwatteeka ne wabeerawo okusiibanga kwa kyeyagalire tuli wamba seruganda okusiiba Ramadhaani kwa bwatteeka era omuntu yenna ategeera akuze bw'abeeranga tabaddemu aba abasiiba alina ekibonerezo kyagenda okufuna hadithi weeri yauma alqiyama Allah agenda kuddira amalookooli gaabwe abawanike mu muliro baddire amaloobo bagayise mu ddookooli babeere muliro ogwo nga balengejja nga buli we baayisizza eddobo omuliro gukola gutya mayanga omusaayi gutiiriika nga gukulukuta mpaka yalambuzibwa ku bantu abo n'abuuza n'agamba nti abo beebaani ne bamugamba nti abo be bantu abaasiibulukukanga mu mwezi ogwa Ramadhaani ng'embonekerera omwezi tennabakola etya tennabakulabika ne kibeera nga okusiiba Ramadhaani kwa bwatteeka eri buli musiraamu akuze ategeera oyo nno mwana wattu akakatibwako kukola kutya akakatibwako okusiiba wakadi yakunu ennamula ey'okubiri era kusobola okubeera ng'okusiiba sawumun okusiiba kuno mustahibban nga kwakyeyagalire kadi yakunu kusobola okubeera ng'okusiiba kuno mustahibban nga kwakyeyagalire kasawumi naafila ng'omuntu okusiiba olusiibo olwa sunna almutlaqa okweyawulidde kwakyeyagalire kasiyamu yaumul ithnaini ng'okusiiba olunaku olw'okumeka olw'emmande wal khamisi n'okusiiba olunaku olw'okuna min kulli usbu'in mu buli wiiki okukusiiba kwakyeyagalire wa yaumu arafa n'okusiiba olunaku lwa arafa nakwo si kwa bwatteeka wabula kwakyeyagalire lighairi haaji kwoyo atagenze kukola mikolo gyaki mikolo gya hijja bw'otansanganga olunaku lwa arafa ndya n'oŋŋamba nti n'olya ku lunaku lwa arafa nze hadithi kwensinga okuzimbira ye hadithi y'olwomukaaga agamba n'otasiiba lunaku lwa arafa nze nyina amasala aganga agaŋŋaana okukola kutya agaŋŋaana okubeera nga sirusiiba gesitajja kubeera nga mbagamba so ate ne kino kyakyeyagalire bwe nsiiba nfunamu obulungi ate bwe sisiiba sifuna muki sifuna musango n'agamba nti wa ashura n'olunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwaki mu mwezi ogwa muharramu ye januari w'obusiraamu bwe nkusanga ng'olulidde sigamba nti okoze kivve ate bwe nkusanga ng'osiibye wabula nyina kukubiriza bulungi bukola butya bulungi bululimu wakadi yakunu era ennamula ey'okusatu okusiiba kusobola okubeera nga kuli haramun nga tekukkirizibwa tuli ku nnamula za kusiiba kusobola okujja ng'okusiiba kuli haramun nga tekukola kutya nga tekukkirizibwa nga kusiiba ki kasiyamul iidaini ng'okusiiba ku yidi ebbiri wangi okusiiba ku lunaku lwa yidi emmeka okusiiba ku lunaku lwa yidi ebbiri yidi eno yeetaliiko nnyo bukwakkulizo naye yidi y'okusala ebisolo ojja genda okwesanga nga tugirya ku lunaku lwa kumeka ku lunaku lwa 10 si bwe guli baseruganda ne ogenda okwekanga nga muyingiddemu ennaku enjeru ntegerekeka kati munnayimaani bw'otamusanga nti ennaku zange mbadde nga nzisiiba kati kanzisiibe nedda sallallahu alayhi wasallama yatugaana okusiiba ku lunaku lwa yidi era bwe tukusanga nga imaani ekulinnye mwami oba mukyala tukugamba nti siibulukuka okwokusiiba kubeera ki mwana wattu kubeera haramu n'okusiiba okwokubiri okutakkirizibwa mu busiraamu wa sawmu yawmu shakka n'okusiiba olunaku olulimu okubuusabuusibwa yawmu shak olunaku olw'okubuusabuusibwa mwana wattu tekukkirizibwa ennamula ey'okuna mu kusiiba seeka agamba nti wa minhu ma yakunu makruhan waliwo okusiiba nga mu ngosinga omuntu abeera akukoze ng'abeera akoze kitamwa wakadi yakunu makruha kusobola okubeera nga ky'obeera okoze mu kusiibako obeera okoze ekikola kitya obeera okoze ekintu ekitamwa toli wamu twala ekyokulabirako ng'omuntu okuva eri haja n'emukwata entono n'afuna akasonda wali n'akola atya n'asaasaanya n'amala ekyetaago kye ekitono akoze ekitamwa mu muki akoze ekitamwa mu muzikiti oba omuntu okuwandula mu kkubo
ekintu kyonna ekitamwa. Kati kusiiba ky'okutamwa nga singa omuntu abeera akukoze. Okusiiba okutamwa kwe mwemuli ka ifradu yaumul jumu'a, ng'omuntu okwawulira olunaku olw'okutaano nga lwagenda okusiiba lwokka. Wangi olunaku olw'okutaano bw'obanga lwogenda okusiiba lwokka munfarida terukkirizibwa obeera okoze ekitamwa. Waliwo hadithi ya maama Juwairiya, mbaka we yamubuuliza n'amugamba nti wasiibye olwajjo, n'amugamba nedda. N'amugamba nti onaasiiba olw'omu maaso, n'amugamba nedda. N'amugamba nti siibulukuka. Kiba kitegeeza nti kino ky'abeera akoze ekikolwa ekikola kitya? Mwana wattu ekitamwa. Okusiiba okwokubiri nga kutamwa, wa sawmu yawmu arafa lilhajji, n'okusiiba olunaku olwa arafa kwoyo haji agenza okukola emikolo egyaki. Asobola okubeera nga Uganda buli arafa lwebadde etuuka abadde asiiba. Kati imaani n'emulinnyira e Makka n'agamba nti wayi kankukumbe empeera zange zino mu bujjuvu bwazo, tuli Basseruganda, kansiibe. Bwe tumusanga nga yasiibye newankubadde Uganda n'ensi ezirala tuba twasiibe, naye bba abali mu mikolo gya hijja bo tebakakatibwako kukola kutya, tebakakatibwako kubeera nga basiiba. Era bwe tumusanga nga akikoze, mwana wattu abeera akoze ekikola kitya? Abeera akoze ekikolwa mwana wattu ekitamwa. Ne kibeera nga mwana wattu waliwo okusiiba nga kwa bwatteeka, okwo kwe tulabye nti ng'okusiiba omwezi ogwa Ramadhaani tetulamukudde. Waliwo okusiiba okwa Naziri ng'omuntu yakola atya? Yeeyama. Waliwo okusiiba ng'omuntu yasobezza mu Ramadhaani. Mulimu abaddu mu Ramadhaani eno nga bakutte ku firifeezi abafumbo. Kyekibuuzo nakifunye. Aseka katukoze tutya? Fa amasanyalaze gatususseeko. Wallahi ne bagamba nti kati kyemugenda okukola mugenda kusiba emyezi 2 egy'omuddiringano. Misana si kiro. Mugenda kusiba emyezi 2 gya muddingano. Bwe kiba seekyo mugenda kuwa omutango ogw'okuliisa bamisikina bameka? 6. Agaseeka ffe tetusobola kusiba myezi emeka? Myezi 2. Ate ekyakabenje kyabadde kisingira ddala, omwami mufumbo mu bufumbo obulala n'omukyala mufumbo mu bufumbo obulala. Oba ntegeerekeka? Kati embeera eyo yabatuusa kati omukyala anaasibira atya eri? Era bba wagenda munnyonnyola atya lwaki osiba emyezi 2? Kale naawe haji ogenda munnyonnyola otya haji ati wo kyekikusiibya emyezi 2? Wangi ebyo mu 2 biri waake mu nsi mwe tuwangaalira. Teekeddwa okuliisa bamisikina 6 oba okuta omuki oba okuta omuddu. So okwo kusiiba kumu ku nsiiba mwana wattu ez'obwa etteeka, n'okubeera nti omuntu bw'abeera ng'alina by'azzizza mu mikolo egya hijja naye abeera nga akakatibwako okusiiba kwa bwatteeka. Wa kafaaratul yamin, n'omuntu okuwa omutango ku kusiiba okw'okukola kutya? Okubeera ng'alayira. Baazirambika wano mwana wattu aba walimu mu mbeera ez'okusiiba, naye olw'okubeera nti obudde bwe buto bufaanaganye tebutusobosezza kubeera nga tusussaako awo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga tutegeera ebigambo ebyo, era Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusasulamu birungi byerere. Mu ddakiika esigaddeyo emmeka? Siweddeyo.